mbalamusizaako bassebo ne banyabo mbaanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa. With me here negatiddwako omumyuka w'omwogezi wa NUP, that is Mwami Alex Waiswa Mufumbiro, era nga muganda wange ono along the way mujja kumanya afuuka atya muganda wange. Surprising nnyo abantu ebiseera ebisinga buli lwe ngamba ndabye nnyo comments zino nga ziweze ne ngamba let me react on them today. Abantu buli lwe ngamba nti ono muganda wange oba mukwano gwange mwagala nnyo abantu bagamba gwe buli omu omwagala buli omu muganda wo. So suddenly afterwards ne ngamba abantu nti twasisinkana gye omwagala naye gwe buli wamu obeerawo. I attribute that to the Almighty. Allah yabikola. Njaba nyumiza story ya Kanso Waiswa ate mwebu mugambe ne musajja gwe but nkwanirizaako ku show nawe bakwewunye nkwanirizaako ku show nsaba obuze ku bannayuganda batulaba mu Uganda n'emitala w'amayanja. Balabi ba programu eno namwe abasunsuzi baayo baganda bange mbalamusiza nnyo. Ndi musanyufu nate leero okuba nti nzize tuwayeemu naye nga size ku mikutu giri egya bulijjo, nzize ku mukutu oguli uncensored. Ndowooza nagwo guli uncensored. Omukutu gwaffe tutunuulira nnyo obutatyoboola bakulembeze oba bafuzi ba nsikirano, tutunuulira nnyo obutaweebuula madiini, tutunuulira nnyo obutaweebuula mawanga. Zenono kwe tutambulira. We don't violate religious leaders or religious denominations oba dominions. Tetuweebula bakulembeze ba nsikirano, obwakabaka, obwakyabazinga, obukama, obugabe, emorimori n'ebigwa mu kkowe eryo, because ne tribes as well. But yebisigadde, if you have facts, you lay them down. Netukkirira. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku Extra mugoba nsonga. Thank you so much. Nandibadde najja dda naye emirimu egy'enjawulo n'obwasseruganda tebuyambi bwe nnina naawe okulaba nti sheno yajja dda naye Katonda aba n'ensonga lwaki ategeka ebintu bye. This time lwe twalagaanye kituukiridde alhamdulillah, era njagala okwebaza olw'okubeera omuntu w'obuvunaanyizibwa. Saawa ze twalagaanye zigenza okutuuka nga gw'oli up and ready. Ekyo sinaba kiraba mu many people. My course of work. It's part of the training gye tuwa abantu mu National Unity Platform. Ndi member wa National Unity Platform era nze deputy spokesperson naye ate era nze head of training and patriotism. Very good. Mu kisinde kya National Unity, mu kibiina kya National Unity Platform n'ekisinde kya People Power. Okusiga ensigo ey'okwagala eggwanga nyaffe Uganda. Na butya bwe tuyinza okyusa mu ngeri Uganda gy'etambuddemu mu myaka 36. Taking power from the dictator is different. Era ekyo tugenda kituukiriza. Naye ate bwe twongedde okuba tooki, ekisinga okubeera ekizibu Mukasa kwe kukyusa abantu nga mumaze okutwala obuyinza. Mindset. Thank you. Okubaraalinga to the promised land. Kubanga Mukasa tujja kununula eggwanga lino. Kyokyo nyinza okukikukakasa inshallah. Inshallah tugenda kulinunula naye obweraliikirivu bwaffe kati buli kuna butya bwe tugenda okutambuza emirimu oluvannyuma lwa moral decadence eri mu society gye musanzeewo. I know. Naye Mukama abadde akyatusaasidde nga tuli balamu. Wetuli. Thank you. Okay, gwe tuli naye of course muna Uganda. Stakeholder mu National Unity Platform, atenga musajja muyivu mu mateeka, musajja ategeera ebintu, atenga musajja azenga agoberera ensonga z'ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Nze ng'omuntu namulaba abantu bayinza obutamanya bano abasajja ne muganda we omulongo Ken Thikato ebiseera ebyo twabalinamu nnyo essuubi
nga tulabira ddala nti mujja kuleetera Uganda ekikopo kya Africa Cup of Nations. Abantu bayinza okulaba olwaleero ne bakwesimisa mu byobufuzi bati abakulaba ng'osamba omupiira ate bo bayinza okugamba yalisigadde ng'asamba omupiira. Yali musajja asamba omupiira ng'olwaleero gw'oyinza omugeragenzako tewali. By the way, sina gwenyinza kugerageranyako kubasamba mupiira kati ku national team. Abali ku national team sibaweebula sibatyobola, but that is my opinion. Si kyagoberera munaye mupiira okuva mu 2017 ebyobukulembeze n'okyusa eggwanga byantwala nnyo. Mpagira Liverpool wano mu Uganda mpagira Villa Salongo Jogo naye ate we nazaalibwa kyali kisaawe kya mupiira ekisaawe ky'omupiira kye bayita ekya Nairo opposite ku St Jude ne Kakindu Stadium kubanza awo wenzaalibwa so ebuuyi eno ku Nadiope waliyo kisaawe kya mupiira ekye club y'omupiira eya Nile Football Club ate ng'eri wansi nayo waliwo Kakindu Stadium. We twakulira Kakindu Stadium kyali era nga kye modern yali modern ekisaawe kyali modern ekyokuzanyira modern soccer pitch ekyebikonde era waliwo ebyuma nga bingi nga all the modern ring ng'eri awo nga bagizimbawo nga boolaba nga boyinza ogamba bino bye tulaba byaba Mayweather awo waliwo ekisaawe nga kizimbe naye era enkola ya jjajja ati buhabulwa kati tufuma kifume byonna byasatirirwa. Omupiira gwali mulungi nnyo kati oyo ye yagusamba even to the other level kubanga ye obudde abadde nabo nakati njogera naye ng'agenze kugusamba naye obuvunaanyizibwa n'ekitaffe okuba nti yalwana nnyo tubeere nti tusoma okusinga okuba nti tuli mu those other co-curricular activities. Naye ng'eddiba twalikuba eddiba ne tulinoza era nsanyuka nnyo bwe ndaba abantu abenjawulo emyaka gyaffe Geoffrey Massa ligi yamwe omugenzi Abedaira Walukuba Estate East bo bavanga eri mukyale Walukuba ne bajja mu kibuga kwaffe twali bako Main Street kakati naye ne Masaka kubanze nasomerako e Masaka gye nakolera O-level e Masaka ndaba bamawejje ndaba badani waliyo Dani naye yasama omupiira mungi Kigongo Beka kati akola ku TV kugamba obeera happy then Isaac Isinde Batabaire Junior Batabaire yali obi waffe obeera happy ng'osanze nga abantu bali successful mu field eyo so si kyejjusa n'okuba nti manyi quite a big number of people balwanga yankutukochingako omupiira Tom Lwanga Paul Ouma yatukochingako omupiira Lucha kwegamba omupiira ate tawange yali manager wa Umeme Umeme Football Club. Wow, that is very good. Saagala nnyo kwogera ku muzeeyi wange naye mu field y'omupiira there's a lot of football back home ne Joshua muto waffe omupiira gubaddewo waka. Thank you. So yembeera eyo omusajja ono of course ekintu ky'omupiira kimuli mu musaayi n'okutuusa olwaleero he has love for soccer or football. Nze ng'omuntu kalike nabagambe nga tutandika nti ebiseera ebisinga ngamba omuntu nti mumanyi then awo ne batandika ogamba njagala kwebaliza on camera. Why on camera? Nti bwe nkwebaza nga nkusanze ffe tukkiririza nnyo mu kamera guno mulembe gwa kamera okitegera. That's why you see nti mu biseera wali ebyakalulu ne biseera bya campaign Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nga abantu oba olina simu gy'oba okozesa alina kamera kozesa kamera. So nze nzikiririza nnyo mu kamera kumaliza Museveni nga kamera azigobye nzikiririza nnyo mu kamera. So njagala kwebaliza mu kamera nga nkola ku UBC Star TV nafuna obuzibu ne bampaabira ne bampandikira intention to sue. Waliwo omukyala awo yawandika intention to sue yali abbye emaali y'abamulekwa. Kino nja kukiremerako ne boddamu okuwaaba leero wabbe emaali y'abamulekwa okitegeera ne nkugambako n'oddukira mu kooti High Court ettabi lya Twin Towers wali waggulu Nakasero ni yafeyawe n'oddukira mu kooti naye ng'obbye emaali y'abamulekwa. So you helped me a lot ku musango ogwo
wanyamba nnyo. I need to thank you before even never council oba as corporation secretary wa UBC to come in. Wanyamba with the legal advice ebitundu 10 ku buli 10. So I need to thank you in camera. I need to thank you. Nakukubira essimu ng'oli waka nongamba nsanga ku Jinja Road yawo wa Katuntu and Company Advocates ku Jinja Road yawo Bajita Station House. Nongamba nsanga mu office yawo tusinkane mu dakika 3. Jangu ne baluwa eyo gye bakuwaabidde tulabe what to do. So you helped me. Buli kimu kyatambula bulungi, saasibwa omusango tegweyongerayo, ebyawandiikibwa, the guidance you gave helped so much okukakanya omuyaga ogoba enfuufu eyali esituse. So netaaga okwebaza mu kamera. Bino byadda nnyo si bya myaka guwedde oba myaka nga giringa something like myaka nga 10 down the road. Yeah. So thank you so much on camera. Eyo nga tuvudde mu biri person. Njagala kwebaza mulimu gwange nasooka okola ogwavaamu akasente nali clearing agent nga nkola ne clearing farm ku kizimbe ky'omugagga Kitandwe. Era omusajja ono yanyamba okutuukayo wantwale w'omugagga bamuyita Arafat Luwaga gwe wasoma naye nze wantwalayo nga muganda wo n'osabira omulimu. So nenfuna omulimu nenkola mu agency ya clearing and forwarding eya Haji Arafa. Gomunu gwangu gwasooka yaddala ogendako e Mombasa, Nairobi, Dar es Salaam, katasovu sebo era kankuddemu. So thank you so much. Nsaba Allah akuddizeewo sebo. Bino mbikwebaliza mu kamera because out there nyinza obbinyumiza omuntu ku street n'atakitegeera. So kati mbigamba ensi yonna ebitegeera. Omusajja ono yali musaale nnyo. Ezokusooka okufuna ku ssente ezitegeerekeka. Of course watutwalayo ne Simon naye nga Simon tasobola mirimu. Simon nga tasobola ate kasuku ye ng'agamba byokutambula ebbaasi empewo ya bbaasi empewo ekuba ng'ogende mu Mombasa awo bisigadde kambireke. Kanso Alex obulamu bulungi? Obulamu alhamdulillah. Njagala kutandikizawo straight ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda. Ekisookera ddala RIP Governor wa Bank of Uganda Professor Emmanuel Tumusime Mutebile yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba Allah eyatonda eggulu n'ensi omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa amusonyiwe byonna ebyamusobako ng'ali ku nsi, ebirungi bye yakola abimubalira bimusasulemu. Bannayuganda of course bennyamivu olw'okuvibwako omwami ng'oyo abadde ow'amaanyi ennyo. However ate banyiivu nnyo olw'ebigambo ebyafubutuse mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Parliament nga bagamba nti owekitiibwa basaba either government emulekere ennyumba mwabadde asula e Kololo Summit View waggulu eyo ku lusozi oba government emuzimbire amaka. Tutandikirawo. Ekisooka njagala okusaasira kubanga omuntu yenna bw'abanga avudde mu bulamu bw'ensi kya bugunjufu wano mu Buganda n'ewaffe Busoga okusaasira abo ababa baviiriddwako omwagalwa waabwe kuba ne bwabeera mubbi era abaako n'abali close naye era abaako ne babadde ayamba ate aba muntu. Bayibuli etusomesa nti omuntu yava mu kifaananyi kya Mukama Katonda ate ye Mukama Katonda yasala emisango siffe ku nsi. Njagala okusaasira famire ye naye nkasa obulimba bungi nnyo mu ggwanga Uganda. Mutebile amaze mu gavumenti emyaka 36 ng'aweereza mu bifo ebyenjawulo. Yes. Thank you. Yaliko mu kifo kya PST abeera secretary to the treasury. Yaba avunaanyizibwa ku ntambuza ya finance mu ggwanga. Mutebile y'omu ku bantu mu 2000 baaseninga ku bwakulembeze bwa Governor Bank of Uganda. Ekisooka abadde mukugu mu byenfuna. Adde muyivu. Abadde muyivu. Ekyo toyinza ku bw'oleeta obuyivu abadde muki? Muyivu. Era nga office okumala ebbanga ddene yali asaanidde okuba ng'agirimu. Naye afunye shortfalls mu bukulembeze bwe emyaka 22 gy'amazeemu. N'ayongera n'okulaga nti kituufu bamafia bawamba eggwanga lino
kuba mu 2011 yavaayo n'atangaza ku mbeera eyali ekozesebwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mu kukuba ssente nga tuvudde mu kalulu. Nga tugenda mu kalulu. Printing more money for the benefit of the state. Era n'agaana, era okuva lwe yagaana okukuba ssente, ffe abalaba ebyobufuzi awo yatandikira okufuna obutakkaanya wakati ne bakamaabe, emigabo gye balina ng'abakiga mu banka ya National Chamber of Commerce batuuse bagigaddewo, ng'ate Governor Bank of Uganda bagaddewo Crane Bank, ng'ate bamaze babagenda batute kumpi 500 billion kubanga Crane Bank ya Sudiru, nze Sudiru sikwatagana naye twakigamba nti tosobola kugamba nti ogala banka nga gavumenti ogitaddemu 500 billion mu mwezi gumu nga totuwadde accountability yezo sente ze wateekamu. Yes. Okay? Yeah. So batwala 500 billion babagenda. A billion bitano mukasa mu mwezi gutya kubanga it was a trick. Nti bamanya nti bagenda kugala Crane Bank. Ne bateekawo embeera ejja ssente mu Bank of Uganda. A billion bimeka si ssente ntono. Ne baziteeka mu Crane Bank. Izo sente so crippling economy. Mu mwezi gumu. That's why we have a crippled economy. It is crippled. Mu mwezi gumu ne basigalawo bank eyo. Naye tewali yafiirwa muntu ssente. Ne bw'oyita ku street teri akubanduulu. Onfunye bulungi. Ate ne bakola transaction endala ne DFCU. Ne liquidation process eyo nga bateeka mu DFCU ezo sente tezagenda mu consolidated fund. Bazichangira within there. So that was under his leadership. Naye yagenda otuuka awo fe okulaba omukazi bagenda oyo alina Oluganda ku Janet Kataha Museveni nga tutegedde nti kati wakyali Bank of Uganda, era Bank of Uganda yemu eyo nereeta wane sente ze baakuba kumpi billion 9 naye nga mulimu ebitereke bya Mandera n'embiire ku nnyonyi. Era abalala balowooza nti tuba twerabidde ffe tetukiriiko kubanga tuba ne bye tukola bingi. I know. So that was his leadership. Ekyokubiri bino bye bagamba ebyennyumba Anita Amongo Deputy Speaker yeddeko Anita Amongo Council before you nga tonatuuka ku Deputy Speaker tutunuulire ne yaleese ekiteeso kino Honorable Sirwanyi. Anti Anita Amongo agamba nti gundi yamukubya akaama, omukazi yamukubya akaama mu kufiira. Kati gwe Anita kakubulire mukyala Betty Mutebile. Anita Amongo yakafuuka Deputy Speaker. Yes. Tasula Kololo teyaguze ennyumba Kololo. Nabibuliddeawo naye sinabikakasa bituufu. Anita Amongo yakafuuka Deputy Speaker yagula ennyumba ku baana be yasiba baani omusajja bano be yasiba yabagulako ennyumba era ennyumba wasula baana kyabo wapya ayina abaana be yasiba musajja bamuyita Buto Buto noonya Buto. Kati gwe Deputy Speaker wema myezi 6 waguze ennyumba ya $1 million 2 Kololo gwe Deputy Speaker. Deputy Speaker afune $4 million naye mu myezi 6 Anita Amongo yaguza amaka ga $1 million Kololo. Ali mu kusabira governor abadde governor wa Bank of Uganda eyamuwadde obukadde obubiri ku directives za General Museveni okugula amaka Kololo tumugulira amaka after 30 years of government service ngafune $1 million yaga. Ateze $1 million tezibaako kintu kirala kyonna. Eyo net pay. Eyo ba net pay. Tekuli allowances. Tekuli allowance kuba governor bwagenda mu kunywa mu baala. Kuba governor edda nali nnyo omwenge. Yanyweranga ku Grand Imperial. Okakasa. Mwanywanga naye. Ku Grand Imperial mu coffee bar. Ate waiso wedda tomunyumiza wano. Asimumazeeyo. Mukonyeko mukonyi. Mu coffee bar. Yes. Mu coffee bar. Era biruzize ziba catered by Bank of Uganda. Wonna wabaali kebe mmere kebe kunywa kwata tambula ekatambula na assistant ne ba assistant be ne timu ye ayina allowance y'omukozi ayina allowance y'okutambula ayina allowance y'okwebaka nti yebaseewa nti kati yebase Kampala wabawo allowance njasuze ku Serena Sheraton. Governor Bank of Uganda obulimba njagala Anita aveeyo atubulire obulimba buli luddawa ayina ekizimbe ku Mabuwa Road oyo Kololo
Kololo. Alina ekizimbe ku Prince Charles oyo Kololo. Kololo. Alina ekizimbe e Mably London. Alina amaka bwaguuga ewaabwe gye bagenda okumuzika wagalabye bwaguuga. Bw'aba afudde alina emyaka 72 kale ayinza okuba omuwala yamuwasa mu ttaali 68 tagenda mu kyalo n'awummula mu gali amaka. Ogamba Namwandu Betty Mutebile. Wagalabye age mu kyalo. Namwandu mwennyini alina ekizimbe ku Kampala Road awali Itawa. Between Itawa ne Iplaza waliwo akazimbe for a very long time kali preserved. Awali ekibati ekyabbulu awe batunda engatto we twagulanga wero awo wenyini Wanamwandu ate nkubulidde ebyapa genda mu lands bana abana sente bazijja wabakola mirimu ki gye tulakola obunanfuusi obubadde ku ggwanga Uganda n'obukenuzi obubadde ku ggwanga Uganda kakati buli highlighted today. Naye omuntu alina ebyo byonna ne mukyala wa gavana wa Bank of Uganda asasulwa omusaala okubeera mukyala wa gavana. Neeba n'abaana nedda. Kati mukasa gwokayana kati nkugana. Naye Namwandu abadde asasulwa okubeera mukyala wa gavana. Ogwo nagwo mulimu ndi mukagundi. Spark TV musasule mukyala wange. Gwe obuyinza. Star FM musasule mukyala wange. Extra Digest gwe Idris musasule mukyala wange. Sure. Omukyala ku level of okuba mukyala wa governor Bank of Uganda. Kinene. Bamusasula. Kinene. Yalekawo bamekana atwala kinene. Basasula mukyala yekka n'omukozi Bank of Uganda ye musasula ku rate eya governor Bank of Uganda. So wawano owe Kenya owe India wawa ya district gye bakozesa. Yes nti ne bw'aba agenze kuzannyamu zaala Las Vegas bamubalirira nga alina kubanga agenda kuzannya zaala ku level ya Bank of Governor ow'omu America. They never spend their personal net income. Oyo Mutebile Mugisha yenno muwango oyo abadde ayagala ye buli kiseera okuwummula Auditor General ye basibawo musibe. Ani amusibawo? Tetulina mulala wansi oyinza kukwata gino emikuya gyo n'ogiteekaawo. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli olunaku olwaleero abana abakwata eggwa abalirina bamusinguzi n'obateeka wali ye department yokka ekyalina mu head ali soba. So obulimbo bwa Anita Amongo kubanga bino ebintu byagenze ku answered ya parliament. Deputy Speaker mu addressing nga Deputy Speaker waganti Anita Amongo kiri plain omanyine okujja ku parliament kwali kuchamu okakasa. It was a mafia yebya abakama ulutubi discussing ulala bajja mu mbeera emenya amateeko oyo ngeri jjajja mu parliament teyavuganyizibwa ate okutuuka banne bonna abakwata. That is another debate. Of course akoze machinations nyingi nnyo tukawaali. She has stepped on many toes. She's still stepping on many. Kakati ennaku zino baatugamba nti yakwata project y'okutambuza muhoozi mu ggwanga naye ekyo nakyo tumulinze because she's not the first. So obulimba bwe batadde ku answered za parliament bwayonoonye engenda y'omugenzi nga yakamaliriza nalabe nga abatyobo nga yakamaliriza ebbeeyi n'ebbeeyi because n'okufa yafiiridde mu bbeeyi. Kikyamu mu ggwanga Uganda okubanga olwaleero mukasa abantu bakyafiirwa emitala kyafiiridde Nairobi. Ekyo kikulaga ebyobulamu obuli wano nti wano bagabirawo first aid obujanjabi obusookerwako mu Luganda bw'oyinza okivvuunula bagabirawo first aid. Abagagga bafiiridde wano abalemedde wano bafiiridde wano mukasa because of poor medical programs of government. Nalina omusajja omuzungu nga Malwana yakafa. Nagamba naye kijja kitya nti Mulwana yafudde nti ate afudde bya mu lubuto teri kiri mu lubuto kita muntu. But we lost a big person like Mulwana. A tycoon, an investor. Government tosobola kubanga mukulembera abantu batemulowooza ku byabulamu. Katukole ku bulango. Extra Digest mugoba nsonga tukola ne Almeridian Ventures Limited yakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okutwala bana Uganda okukuba ekyeyo ekata. Eranga bano bagamba nti wakati w'emyaka 18 n'emyaka 40 ng'okyayina embavu ng'okyayina amaanyi genda okuba ekyeyo okyusa obulamu bwo. Basangibwa nti ndaawo
ku kafene stage nga wakava ku Hardware World. Almeradian Ventures Limited yakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Era nga bakugamba nti it is only between Uganda and Qatar. Teri walala wonna. Bakujja Uganda bakutwala Qatar. Weewala abafera bakutwala mu nsi endala. Bano bakutwala Qatar. Wokka 2022 ono World Cup egenda kubeera Qatar. Funa mukisa okugenda Qatar. Kole ku ssente because buli World Cup wenabeera bulamu bukyukamu. Ate nga bo banywanyi baffe ba Posh Properties Limited basangibwa Bokotao. Bano nga bagula ennyumba enzimbire ddala, batunda ennyumba enzimbire ddala, bakuba plani z'ennyumba, ate nga the same time naawe ayina ennyumba zo ng'onoonya bapangisa, bakuyambako ne bakufunira abapangisa. Ayagala okutunda ekizimbe, bakuyambako n'okitunda. Ayina ekizimbe kyo ng'ogamba nti wekiri oyagala oveewo dda awalala, bakuyamba okutransferring okuva n'okudda wali nekitambula bulungi ennyo. Gwe tuli naye of course deputy spokesperson wa NUP nga kwotadde n'ekisinde ky'amaanyi g'abantu people power. Council njagala tutunuulire so ebyobulamu wano eddwaliro lye Lubowa irituuseewa mutowa bawe ne batwala $1,000,000 $10,000 ku bwereere. Lituuseewa eddwaliro investor tewali kiwani investor weddwaliro nenda b'emimotoka biyingirayo eyo biyingirayo nze mpitawo mbagenda Ntebe esente zaakatwalibwawo tewali kikoleddwa n'endagaano gye twagendamu gweoyinza okuba nga gwe mugagga naye toyina ssente. Mugagga yajja na birowoozo vision bearer teyalina ssente talina ttaka talina ssente yalina kala ya buzungu nti mu Germany bawa mukyala ayina oluganda ku pulezidenti n'atwala ssente z'eggwanga n'ettaka na buli kimu. He's now an investor. Ebyobulamu mu nsi zonna ezaba okufiibwako health insurance n'otugamba nti you are the top economist mu nsi gw'obadde otereka ssente z'ensi naye tosobodde kufuna maka mu kibuga. Kakati IBRAH gwe bakusuubira okuba n'amaka mu kibuga ng'abadde ateekateeka ebyenfuna ye agenze bw'atyo yeetaaga kuyamba gavumenti olwo batata baffe abasavinze mu public life. Waboda waza afumbe emmere omusirikale ate abajega bano tagwanga lyaffe kimenyewo kanso ate ekigambo bujega kitegeeza butaba exposed gavumenti omuntu ng'oli governor Bank of Uganda ennyumba eyo teba yiyo eba yabwa governor Mutebile ziringa nyumba za barracks Mutebile nga bwe yafudde anti bano tebabisangawo babitunda bano bwe bajja abakinana mu mukaaga bye basangawo gwoyinayo factory empya ezimbiddwa nga erina abakozi we basula gimpe ngena staff quarters nkuwe $1,000,000 sinakola kunoonyereza naye nja ginonyono ne $1,000,000 mpo budde gendo noonyeze factory ng'efaanana okyagala mu bbanga ki ne bw'oyagala mwaka kubanga ebusoga bwe baali bazimba amakolero nga Jinja efuka industrial town Walukuba Masese estate yali estate ya kirala. It was a housing estate. I know that is Walukuba West ne Walukuba East. It was the biggest estate, residential estate in East and Central Africa. Naye nga yazimbibwa for low cost people abaali bagenda okuba casual laborers ku makampuni ago agenjawulo mu Jinja. Ebiseera ebyo Jinja was a macro era twagiwandika mu SST. What is the industrial town? Jinja akabonero bechu omwana wakakiwandika buti bakakibuuza Museveni yakikolawo sira basibaji kyusa ne bibamuuze na kudino bindi ino now wano olwaleero oli ajja n'azimba kiweya house nga kiwanvu n'akuba ebibaati n'akugamba akoze kampuni nga mulimu enkya n'agamba nti agenda kugulawo lediyo nga tewali we bakolera lediyo nga tewali nga naye akimanyi ti eziriwo zasanzeewo atomeze w'eggwanga akaddiye olwo omukadde awedde emirimu okakaza mu Lusoga bakoba nti agenza omulwaire tinaamusikira bwe kiba iwe ni bw'omubaako nga totemya nga toseguka olukutuka ati nga batolayo empapula basoma nti kalikwani najja okusikira omufu akayirike era nze omuntu
olo musadaka ili kaka au nano bukaire tikisoboka mbikola wasemba yole mutuka lwase MP yadibuzabuza ayera yebwa irayere amazima gaidi bamukuba makeup mu mabunda nai owai jagala nutunulire oyogedde point nti olwaleero onoonya kye bayita staff quarters eza any organization nezibula olwaleero onoonya policies ez'abakozi nze gwe kankubulire bwe namala okusoma senior 4 nga tusamba omupiira awo nga tuli sure nti buli mwana alina osobola ofuna kagaali buno bwolaba bicycle because mu factory buli mwana yamalanga senior 1 wali sure nti ogenda kufuna omulimu guli casual ejjinja naye nga omulimu ogwo bakuwa entambula agenze mu naitiru agenze mu muluko agenze mu gulufomu agenze mu mulbox agenze mu steel rolling wansi eri grain milling there was always there was always something to come with wansi agenze mukazi mingi era nga kitu inspiringa na nnyo okusoma kubanga tebatwalanga mwana atatuse mu S4 kyovola aba basoga bangi basoma olwekyo kubanga ya district yali SS senior yokuna at least at our time okay now botunulira structure eyebyo byonna notunulira bana abatukulembera kubanga Governor Bank of Uganda amakage galina okubaawo kuba taba wa bulijjo ali exception taba wa bulijjo alina okuba mu kifo kye nga kiri secure nga kiri accessible kiri kumpi n'omulimu gwe taba muntu wa bulijjo kati so agamba nti gana amakatu gawooli olwo kati ajja tumukole ki zimbire mu Lwera era buli ajja bwanajja asaba amaka kubanga naago bagula magule nga bano era bagano bagabba kuba amaka zimu basula babba mabbe tegali gaabo bwe bawamba ne bajja wano bo bwe batuuka wano nga bawambye buli muntu yali atawanise buli muntu yali nga bwe tugenda bawamba gwoloza tuwamba ne basigalawo jimwe kolola abaawo tabaawo kyogamba tubabeere kumpi mu oluwamba bwe muntu w'ebintu tuli ku katiba bana Uganda bamanyi nti tuli ku katiba jimu ekibuuzo kiri kimu gwe bw'omusanga mu buuzo oli munnamawulire awo yagula kwani wali muze nambabazi muze yagula kwani kabe mu 7 babuze mwagula kwani aga mu 7 gali wa maka tenko akugaba baba kugamba olwalero nti Mutebile taliyo naye nga nti waliyo zipolote ziri ku mabuwa nono minister w'ebyetaka yali eyakajja tomujjukira ngo wa UPC tomanchi yakola kololo beta mongo tomanchi yakola kololo toli mu mawulire yina yamutwala bagabana ukakasa pagabana sibagiriko bagigabana they are stealing it rags down kanso oyagala kungamba so enkola ebyo byonna byowulira nti is a breakdown kuba kati deputy speaker mu kitiibwa kye yandibadde ku level yasobola okutegeera nti kyayogera kyabwewusa naye bayitiramu okubbiramu abantu kati balese ekiteesoteeso mbu ate bamuzimbire this person has benefited from Uganda has benefited from him but he has also benefited ekyokubiri Mutebile alina emidaali nga 6 alina emidaali nga 6 bangambye nti abadde atuula ku bukiiko bungi boodi mpitirivu nnyo IMF n'endala boodi empitirivu nnyo sajja adde muyivu nnyo abadde muyivu toyinza kumwunderestimating Mutebile ali ku level nti allowance nga afulumye eggwanga ndoozi ali mu $10 nga 10 plus per night yes sente nga nnyingi ezo naye ekyo kikulaga omululu oguli mu bantu abawamba eggwanga lino abawamba eggwanga lino ku bannayuganda nti tebakyalifaako wadde oyo Anita y'omu yavaayo n'agamba nti kati kabayise $5 billion okugenda e Congo naye ng'ate e Congo tebabasaba lukusa lugendayo Congo tewa Uganda lukusa ni mujje n'omufuzi ADF Parliament balina ogisaba olukusa ekibeera official tebagisaba luki naye bagisabye sente okubeezaawo olutalo luliwa e Congo ani deputy speaker wamu Anita ow'ekitiibwa Anita Mongo ekitiibwa oba nakyo ku bintu by'ekitiibwa byokola si wa kitiibwa eyo nga tuvuddeyo njagala tutunulire still era mu mbeera eriwo
omudumizi w'eggye ly'oku ttaka Lieutenant General Muhoozi yasinkanye President His Excellency Paul Kagame, President wa Rwanda. Mu nsisinkano eno mwe muli kaweefube okulaba nga baggula ensalo ya Uganda ne Rwanda booda ye Gatuna. Buli kimu kitambule bulungi. Kino nno kyawadde bannayuganda akamwenyumwenyu ku ttama nga kwotadde n'essanyu nga n'abasuubuzi batwalidde wamu trading between Uganda and Rwanda. What is your take over that? Ekisooka kirungi nsomye olwaleero ku mugimu ku mikutu nga Rwanda ekakasizza nti by 31st ennaku z'omwezi 31 Januari boda bagenda jigula bajja kuba bagulawo boda. Ndowooza ekyo kirungi nnyo okugulawo boda eyo. Naye ate Rwanda tukakasizza naffe nti Museveni byatulimba bulijjo si byali kubanga nze ng'omutunulizi w'ebyobufuzi bagalawo boda eyo si mu 2019 bwe bagala boda eyo mu 2019 bannayuganda nga bulijjo ne tugamba Rwanda emmere egyetaaga wano byonna talina kyejja kufuna ffe yo yesinga otufunamu siffe kumbe. Era General Museveni ne banne boogera ebigambo bingi nnyo n'oyo omwana gwe walabye eyasituse n'agenda eyasituse n'agenda General Muhoozi mutabani w'omukulu afande Muhoozi mutabani wa jjajja n'asobola okubanga babika bannayuganda ekifaananyi nti be baali ab'amaanyi. Tunajjukirwa nti Rwanda emberebeze eno ebaddewo okumala akabanga. Nze ngalaba ebyobufuzi obutakkaanya wakati ne Rwanda ne Uganda libadde ejjoogo lya Uganda ku Rwanda oluvannyuma lwa Uganda oba General Museveni okulowooza nti engeri gye yayambako Rwanda mu kwenunula oba okumalawo genocide yaliwo mu 94 Rwanda alina kubeera always ng'ali accountable gyali. Ndowooza ebbanga eryo waliwo obutakkaanya ku ekyo. Ne wabeerawo ne rayizi y'omwana ono waddanga azaakula nga tagoberera byamateeka kulembeze byamagye gw'obadde oyogerako. Simumanyi oyo. Kaakati simumanyi. Naye najja ng'ayogera ebintu ebitalina nsa. Kakati Uganda bino byonna byeraga nti eri ku mavivi gaayo okugenda e Rwanda. Kwa Rwanda yaloopa Uganda ku Pegasus. Kandiho baleeta basekiwalinga ekyuma ekiketta ensi endala nga bakigula mu Pegasus $1 million kiketta abantu b'ensi endala mu nsi eyo nene kiketta n'abavuganyizibwa era ekyuma ekyo nga kibadde kiketta Kyagulanyi okumala ebbanga. Naye General Museveni ne Bakandiho ne Muhoozi Kayine Rugaba bakigula $1 million ameka? $2. Kakati Rwanda bwe bamala okola intelligence kwajjukira ne Rwanda naye ina Pegasus akufumbira ey'omutwe. Rwanda informing America nti naye nammwe abajasi bammwe babapepeta tulaba Uganda eri ebapepeta. America eteekawo ekitangaaza nga kandi ali mu simu za abakungu mu embassy ya America basanctioninga Kandiho. Okusanctioninga Kandiho kivudde ku bannayuganda aba National Unity Platform abangi okujja ne balaga bitya byazaakola mu kutulugunya baki bannayuganda. Naye wamu kakati waliwo n'obujulizi nti aketta kuba baketta Kyagulanyi biki byakola n'Abamerika, biki byakola n'Abafalansa, biki byanyumya n'Abayitale. They secured a spy component of $20 million okusobola oketta omuntu ati. Ezo sente zaani? Zamuwa musolo. Tekisoboka. Zamuwa musolo. Kati how do they account for such money? We shall arrest them in future because we are taking record. Ne wano nyumya record. Buno mwe bujulizi bwendekawo tine bwenzitibwa mukasa balijjayo kano ne kamanya who took what and where. Kubanga waliwo okulooza nti ffe banaatutta bo basobola okuziika amazima. Kyetuva tuvaayo kati ne tugogera gabeewo in our pursuit for justice. Whether we are dead or in prison, Ugandans will rise and have accountability from those people.
mugoba nsonga kyekindese kweno mugoba nsonga nti muli gigoberera paka bali babatuzayizaawo kwe tuli olunaku olwaleero so Rwanda General Museveni bafuna enteseganya ez'enjawulo ekisooka ye Kagame tajjangako wano era olukiiko olusooka baalukuba nga naye lulimu president wa Kagame lulimu wa Angola lulimu ne Shikedi kuba Shikedi yali ayagala okujja mu East African community nga yeetaaga jjajja wakuweeweeta buweeweesi bwe bamala okuyisa jjajja okuyingira mu East African community Rwanda edeployinga Congo egamba Uganda toyita waliwo oli we wakoma jukira muli already mu kukola nguudo basajja bano bajozi bali already mu kukola nguudo batugamba nti ADF eri Congo naye bakubayo bomu ennaku 3 kati tractor za nguudo naye nga basitega bomu wano mu kibuga batega bomu mu kibuga wano bantu ne bafa era bubalaba nti fega lubindi ze tulabiza ze zaabwe ziteziraba batega bomu abantu ne bafa mu kibuga nga ADF yetega bomu nfuna bulungi ne tukutegeera nti ADF eri Congo ane bagenda basagule nakwezi Congo ne tugula enguudo kati tulima nguudo naye nga bomu yakubawa temutuleteddeyo wadde kamunyeera aka ADF okujjako enzingonyo ze mwatulaga mulowooza tuli basiru nga mmwe mwennyini mutugamba nti mu kinaana mwagendanga ne mutta abantu ne mujja ne mwambala uniformu z'amagye g'obote ne mugamba nti gegasse otafire yabyogera olwaleero bomu zitulika mu kibuga ne mutugamba nti mugenze kumalawo bomu era ne mutugamba n'otugamba nti Katumba wamala nti ekyabadde kikubya Katumba nguudo z'e Congo so Rwanda enteseganya za Rwanda zabadde zirina okujja mu bwangu kubanga amagye ga Uganda galemeseddwa okupenetrating okugenda e Congo kubanga ekitwala abantu e Congo kubba Congo okakasa kubba Congo Uganda yakagenda e Congo emirundi yenna naye emirundi gyonna gyegenze tanziddwa okubbayo kati bano bamuhanga tebadde tebabbangako ndowooza nabo kyekiseera kyabwe okuba nti nabo bayingire e Congo nabo bafuneyo kyebafunyeyo kubanga tubanjibwa $1 billion 10 naawe obanjibwa oluvannyuma lwaba Museveni basale bawutafiire okugenda e Congo ne bambaawo mu 99 ne 98 ekyo badde okimanyi mbiwulira kakati olwaleero bazzeeyo nga batuteyo ne ssente zaffe kuba wano Museveni yakolawo kampuni gye yagattaganya nayo eya Golodi ate nga Kagame abaswaziza okumala ebbanga from 1994 balina genocide wano buli bwobuuza Museveni lwaki tokoze nga gambadde nwanisa koni lwaki tokoze mbadde ne ADF lwaki tokoze tubadde tulwanisa Itongwa lwaki tokoze tubadde mulakwena in 1994 there was genocide in Rwanda and people died over 1 million RIP mreba progresses it's the next Singapore boy yagalo bato yagala era nze mu visit yoyo wadda kyange kiri kimu yayizeeyo kyeri oba ali mu questing resources nga kitaawe what are they learning on behalf of Uganda flying all over everywhere nsonga kwe tuli tuli ne mwami Alex Waiswa mufumbiro omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform gwe tulina lunaku olwaleero excuse me tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basaabaze maali from China to Mombasa in only 18 days basangibwa ku kizimbe 14 Plaza ate nga China basangibwa Gwanzu bajja kusabaliza maali mu nnaku 18 from China to Mombasa it is between Uganda and China teri walala mumpereza messages nogamba nti banfeza abejindi batakalangu kano kalikiria baganda bange nkugambye Sun Cargo esaabaze maali okuva China paka Mombasa ate gwe wabadde ne maaliyo ng'ogirina Zambia ngedda Kampala ate n'ogwa mu bafere ale n'onkubira essimu oba n'ompereza message Zambia ne China mu alphabetical order is C closer to Z ekyo nkikulekedde ate nga nkujjayo eyo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy bano bagudde wetabye Kampala still era ne wano ninawo obuzibu you call me claiming banfeze nti waliwo company etendeka ba barista nagisanze na mungona ku Luyinja honestly speaking
Roast Coffee Academy, it is the only company training baristas mu Uganda. Teri ndala. Erina jana nkumbi kustera. Wakati wa church yaba Advent, ni Nyundo Club. Then you call me, nti company najisanza aluwa, ngokiriro yingira moyo. Nibantendeka kuwa barista. Really? Okay. Eyo nga tuvudeyo. Njagala tutunulire, how can you define the politics of Uganda in comparison to the politics of Kenya, in comparison to the politics of Tanzania, in comparison to the politics of Rwanda, Burundi, and all the neighboring countries? Nti olunaku olwaleero tulina ffe ebyobufuzi byaffe nti Alex Waiswa Mufumbiro wa NUP takkirizibwa kunyumyamu na mwami Idris Lukwago owa Jema ne Keith Kanabi owa CP. Ate bw'okiraba Kenya, it is totally another case. Nti Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, Babu Owino n'abalala nga kwotadde nono William Ruto, you can find them at a round table nga ba discussing nga boogera. However much their political ideologies differ a million times or 1,000 times, fe wane waffe lwaki ekyo tekikola? Obuzibu buvaawa era kiyinza kutuukibwako kitya? One, omuze ekibuzo kinene nnyo kiyinza n'okumalako programu eno. Kigimaleko, tulidde olulala. Politics wa Uganda yasinga okubeera omubi. Kyova olaba nti abantu baditoliating obutaddamu kwebuuzaganya. Naye nja sooka nkutemeretemere politics we Kenya. Kenya eze evolvinga. Ekisooka yasooka, ffenna twasooka ne tubeera wano nga buli bakuvuma nti olinga bali abakulemberwa Daniel Arap Moi. Nga tulaba Moi aluddeko. Ne Moi yabafuga emyaka 27. Ne balwana. Ne betawuluzaako Moi. Era oluvannyuma lw'okwetawuluzaako Moi, kaakati balina pulezidenti owookubiri atambuza ekisanja ky'ekisembayo era omwaka ogusembayo. Mu Gw'omunaana omwaka guno bagenda kulonda pulezidenti. Kenya decides. Nayo tuukwa ku ebyo mu 2017 gwali musaayi. Era abakulembeze abamu ne bakyajingibwa mu ICC. Era Kenya batambuliza nnyo politics ku mawanga, era parties zaabwe ezisinga coalitions za mawanga. Nti bw'otunuulira Uhuru Kenyatta mu Kikuyu, bw'otunuulira William Ruto mu Kalenjin, bw'otunuulira Raila Amolo Odinga mu Luo. Kakati pending on those tribal lines mwe bakolera coalitions zaabwe ez'ebyobufuzi okusinziira kalunga be kaba katuuse. Era over time bo kuswitchinga into coalitions, kubanga coalitions ezo bo zafuuka legal instruments nti okukaanya kwe mukoze ne bwe mutwala gavumenti mukkiriziganya. Kyova olaba mu Jubilee, UDA eya Ruto ne mwami Uhuru Kenyatta bakkiriziganyanga mu gavumenti oba wangula obukulembeze bonna batwala 50-50%. Kuba buli omu aba ne kyajja nakyo. Wano mu Uganda obuzibu tusanze nti tulina NRA ekisooka yasooka n'asiba ebibiina by'obufuzi okumala ebbanga ddene for a very long time. Bali ne ssente balina. Kati tuli mu mwezi gwa January naye bakkirizibwa okukampeininga. Wano Museveni yatuwa emyezi egi okutambula 142 districts. Eri balina Independent Electoral Commission. Wano tulina Museveni Electoral Commission. Yeriwe yetulawa. Eyabyabakama. Tekisoboka. Eyabyabakama Museveni Electoral Commission. Ogwayo gwakategeka na mulanga. Oba mulonze birala ebiragiro n'ebirayiro by'abakama byakola. Jjajja mubuuzo nannanga kuba kati amanya abatajja londwa. Tinja kulanga. So ebyenjawulo mu politics we Kenya ne wano nti politics we Kenya wa service delivery. Owa wano wachi wa siasa. Museveni siasa man.
Era yagenda ke Kenya n'abagamba nti mwete mukuba wewe usipige siasa. Wewe usipige siasa, sisi kwa mwalimu tutakupanga na wewe tukwambie waambie hao wa Kenya siasa. Museveni yabyogera. Wa siasa Kenya uhuru mukasa politics Kenya. Competition of service delivery accountability akoze mu myaka 10 gino akoze kolansi omutwalo mulamba kilomita mutwalo mulamba Museveni myaka 36 kolansi kilometers 10 ezi ne boba dojja wano mu kibuga Kampala zidde ku mutaka you can't put on white today and tomorrow. Politics of accountability wano tewali. Okay. Kakati bo tunulira what the example Tanzania. Of course Tanzania baze ne transition of power nebo baina chama cha mapinduzi CCM. CCM ne babera ne kibina kirala baina ne kibina kirala. NRM yeri biribirala. Bali ba nationalist. Wano waliwo NRA ego kumanya Museveni. Tasobola na kukiriza mu NRA kuzimba kizimbe secretary general benga ina sente za jamu. Okuraninga party. Naye nteekateeka yaliwo y'okuzimba house Museveni is a micromaniac atasobola kukiriza. Tasobola. No balo kyatunyonyola Tanzania. Tanzania chama cha mapinduzi Nyerere yali ayagala ensi. Era ya evolvinze ensi eyo for a very long time. Nabanga yaditerawo peaceful transfer of power. Nti teyalwawo. Naye bwe yajja yateekawo embeera nti kati leero avuga mukazi lwa nsonga. Waliwo administration. Waliwo enkole ya constitution. Bayinza okuba tebannatuuka ku levels of democracy but they are moving there. Ne accountability Magufuli yafanga afuze emyaka 5 ng'akoze kolansi kumpi ne kilometers kakaaga. Kenya bakoze railway line standard gauge na naffe twakola endagaano mu kiseera kye kimu nabo bakoze standard gauge railway nalabe ya wano bayiyeko ettaka tewaliwo kijja kukolebwa mu government y'abano bayaye tewali we need to fix these people mukasa twala kyange muganda wange I know these guys bano bayaye mwekizibu kye mulina mubalaba mu suuti gwomanyi omufere nga ali mu suuti goli wa street kati bali abafere bakwata government bwaja mutayi nayogera su nabba economy su nabba. These are facts my brother. Don't expect service. Biwagoni bya train ebipya just of recent one nani ndaba amawulire ku TV ezenjawo macha standard gauge railway bali bagenda ku level ya masanyalazi atefe tewali netaka compensation bazilya ne compensation bazilye sente kakati bali abe Tanzania ne ba movinga water ebyokumazzi wano tulina river Nile mukasa ne tubeera ne Lake Victoria owulira tewaliyo kintu kirungi Uganda kye inanga Lake Victoria nti the business we can have go tambula you know how water is prestigious nebikolebwako byokka but we are having in exposed politics by General Museveni. Nawulira waliwo statement je nawulira just tasawa kubesingako nnyo nti ebimu ku bya compromising standard gauge railway mwali mu graveyard. Wano buli kimu kisobola okucompromising naye standard gauge railway yalina okuva Naivasha paka Kabale. Era Naivasha inland port ono muyaye gomwala byagenzeeyo nga mutabani wa president. Era bakola mutabani wa president. Era baba mutumyo nga mutabani we. Baba abatumyo mutabani we. Abatumyo mutabani we. Kubatagenze ku bya Uganda. Bazimba inland port. Kino njagala okiwa obudde era kibere story yo against them 7 people. Bazimbye inland bakolaganye ne Kenya bagenda Museveni n'agenda mu nteeseganya ne Hassan Joho ne William Ruto ne Uhuru Kenyatta. Ye n'agenda ne mukazi we ne Sam Kuteesa ne Muhoozi. Gomanyi kye twajjeeyo. Inland port erina okubeera wano bagizimbe Naivasha. Okay, mugoba nsonga kwe tuli. Olowooza ekintu kiyinza kugibwawo kitya okuba nti gundi Honorable Chawen Center mu yali ayimba olumu na kotinga mu luyimba lwe ng'agamba nti
after akalulu ne kaba kawedde abantu beesike mu mikono beegwe mu bifuba obulamu bugende mu maaso. Can we achieve that? Yanga kawedde mu mazima lwaki temwesika mu mikono. Bwekagwa mu bwekaba nga kawedde mu mazima na bwenkanya kuba ya assumption ye yali nti kaba ka mazima naki naye nga bamubbye nga bwe bamubba era bamusika mu mukono era yayimbye mwogenda n'akugamba nti oli bw'abeera ng'akoleredde maali ye n'obugagga bwe ne bumugibwako oba ng'alwanirira kuba na kyana kye ne Katonda akola ki amuyambako. Ebyobugagga babirwanirira munaye Mukasa ne mu Bayibuli ebyobugagga bakola ki babirwanirira. Kakati gwe toyinza lowooza nti bayinza okubba akalulu ate n'osika omukono mwakubya akalulu kuti kali ku free and fair process yali agamba wabula so si kano. Wanyaga akalulu gwe n'okacanga kuba kulwana kwe kuddako. Njagala tutunulire nga tuvuddeyo eyo naye ako kawulidde line eyo kuba ki line njiwulidde giddemu si leero.